Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, afternoon, evening. Chija kusinzira of course video budde chibwegenda okubeera nga tekutokera ko Fahad Pro YouTube kakunonyezo kakutusako ambanyingido ka notification bukafuna ntira kitigala ku video sharing irako bano wansawo jagenda nawe obeera nga te participatinga okusinzira ensonga nga bogenda okubeera nga ate oziwulira ensonga zetuliko ensonga za South Africa era nga zikutte wansi ne waggulu munanga abakulu abo bavayo ne obeera nga tebatekawo deadline nti buli muntu yenna atali Nancy agenda kubeera kati afulumense yo ayagala tayagala eranga ne bagamba nti senga enaku z'omwezi asatu omwezi ogwedde zikusanga ng'oli mu South Africa omwo munange ekinaddako ojja kubeera nga ate onyumizaako abalala munange abanaganda bangi nnyo baali basettinga bizinesi zaabwe Zari Hassan yalinayo amasomero mayitirivu nnyo era nga gabasaidizeeyo amasomero gano aba South Africa bamaze dde okubeera nga tebegasalako era nga bo okusinziira ku bo bagamba nti be balina okubeera nga be bali in charge mu nsonga zonna oba bizinesi zonna zirimu okubeera nga tezitambula saidizeeyo ewa umali kiseka sakono mkulu amanyikidwa nga Half London sibirungi n'akamu era nga nabawa eggulire juzi ku Half London embategeeza nti munange aba South Africa bamusalako era ekyaddako okubeera nga ate munange adduka emisinde naye oluvannyuma okubeera nga ate yadduka abakulu ndowooza banyiiga ne babeera nga ate ennyumba mwe yali abeera abagikumako omuliro nga bali mu kubeera nga tebamuyiga ebyo umali kiseka ate byo sibirungi n'akamu umali kiseka naye mu ngeri y'emu munange aba South Africa basazeeko yabadde awangaalira nkugambye bagenda njukunju nga babikula bakebera balabe ani ali eyo muntu ki atesente kubeera nga temunange abeera mu nsi yaffe ate nga atwayisa warning munange mulkiseka y'omu kwabo basobodde okubeera nga tebadduka era nga gava side zeeyo gesobodde okubeera nga ntefuna gano gali well verified mulkiseka abasajja bamusazeko nga bakutegeeza era nga wetwogerera yaddukiddeyo mu byalo ebye South Africa omanyi ebyalo bye South Africa ebyo abazungu basinga okubeera nga tebawangaalira aba whites ba America bakikyabo manyese eyo bajawulamu waliwo wali abaddugavu waliwo naye wali abazungu so Omaluseka eyo gyali side zeeyo naye okusinzira ku genfuna okuva side zeeyo Omaluseka yagambye munange sigenda kubeera nga atenzikiriza okudda e Uganda abakulu abanize mu basement era munange yalayidde agenda kubeera nga ate afiira mu ggwanga lya South Africa alisi babeere nga tebakomyawo mulambo gwe babeere nga ate bagutwala butwaza okubeera nga ate baguziika ensonga sinungi n'akamu side zeeyo teri muntu yandiyagadde kubeera nga ate munange ayita mu mbeera bweti so njagala kubeera nga tekutirawo obutambi obwo tongera okubeera tetula biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side zeeyo shekasha musome wadduwa namba z'essimu eziyita wansi awo buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana Omaluseka ki ekiriwo akadde kano mu ggwanga lya South Africa katubirabe Thina sithi amakwarakwarifa bawakhiphe sizowakhipha Thank you so much. Let me indicate that the province is relatively peaceful and calm. You will know that we've got operational plans in place, comprehensively so, that we have adopted through the Prof joints. This is a structure where the police, together with various law enforcement agencies, as well as the department, they take care of the issues. We take a helicopter view. Let me indicate that emanating from last night, we had sporadic incidents in Sekhukhune district where some community members went on a looting spree in Tokotoro and Begasford. Thereby looting spaza shops, but we worked extensively during the night through the help of our intelligence people. Together with the community, we managed to arrest 5 suspects. The one suspect was arrested for inciting violence, and then 3 suspects were arrested for burglary business, and then the other suspect was found in possession of suspected stolen property emanating from those spaza shops. As we speak, they will go to their local magistrate court facing charges relating to business burglary, inciting of violence, as well as possession of suspected stolen property. Let me also indicate that last night in Make, in Mopani policing area, we arrested a farm owner who harbored about 15 illegal foreigners in his yard
or his workplace. As a result, we arrested him for harboring them or employing them, and then we arrested the 15. They are in Make police station and are expected to appear before Linyenye Magistrate Court this morning for contravention of immigration laws. And then the owner obviously has been arrested for harboring or employing illegal foreigners. Yeah, like I've indicated, the province is relatively calm. We would like to thank all the stakeholders who are with us in this regard. Your taxi industry, they've been on board working with us very closely. The Community Police Forum, they've been working with us very closely. The Border Management Authority, as well as the Home Affairs and other role players, critical role players, the traffic, who are manning our major roads along the N1 and other important roads in the province. So the police are hard at work. You will know that nobody is on leave at this point in time. We've recalled all our police officers who were on leave. Those that are on leave are those that are sick. So we are ready as the police. You can see the members of the public order policing and other specialized units that are here, including our detectives. So we are here hard at work. We don't believe that there will be anything out of the ordinary, because the police are on the ground to ensure that there is peaceful demonstration. You will know that the Constitution guarantees everyone the right to protest, but peacefully so. But when people trample on the right of other individuals, then it becomes a crime from us. That's when we are able to act. But for now, we are happy that the province is relatively calm and peaceful. What is your name? Joshua. From? Zimbabwe. Okay, I saw your passport. Your passport says you are a visitor, but you are working in South Africa. Why you don't have a working visa? You don't know? Sure. Your name? I'm Wellington. From where? Zimbabwe. Okay, what does your visa say? Your passport? My passport is fine. My visa is expired. Okay. Your passport says you can do what in South Africa? I'm a visitor. But what are you doing now? I'm working. You are working, but you must be a visit. You good? Which country from? Zimbabwe. What does your visa say? Your passport? A visit. Visit. Yeah. But you are working. How long have you been working here? 2 years. 2 years. Yeah. You good, my sister? 4 months. What is your name? My name is Esther Shumbu. Which country from? from Zimbabwe. Zimbabwe. Where are your documents? I don't have. You don't have. How did you come to South Africa? Through the boat. Through the border. How? You paid someone? I paid the police You paid the police how much? 200 200 rand or US dollars or what? Or Zim dollar? rands. 200 rands. Then they allowed you in the country. When? Last of last year. Last of last year. Yo. So you're working here. Yes. How much they paying you a month? 4.8. 4.8. Oh, that's better. You good? What is your name? My name is Sanda. Sandra Which country? from Zimbabwe. When did you come here? Last year. Last year. Where are your papers, your documents? In Tanzania. How did you come? Came from Border. Oh, you also paid. yeah. How much did you pay? 200. 300 rand. Then they just allow you to come in. Yeah. Okay, sure. South Africa kakati obuzibu obuliwo. Aba South Africa bakyalimu ekirooto kiri okuviira ddala apartheid. Ekirowooza nti bakyali bagagga nnyo. Abazungu abo bagenda ne bakwata ikonomi y'aba South Africa. Ne bakwata ebintu bisatu. Beekwata ettaka. Byonna ne balitwala eri agriculture. Ekyokubiri ne beekwata minerals zonna ne bazitwala. Ne beekwata banking yonna ne bagitwala. Ne beekwata insurance ne factory. Kati ono native Zuluman, native Kosaman and woman ye n'asigala ng'alina kubeera employee. Abazungu bwe baali bajjawo apartheid oba enfuga y'ekikabbulu bo baakimanya nti ono muwa obuyinza gw'osigaze ssente.
baba kuwadde kye bayita byoya byanswa. Abantegeerako obulungi kyusa amaaso ogazze wano. Osobola okugenda eri minisita n'omugamba mpaayo miliyoni 2. Ekisoboka. Wandi? Ekisoboka. Gende ewa director wa CMI omugaye njagala akawumbi ajja kugamba komawo enkya. Naye ng'ani asaluutinga ani? Director wa CMI asaluutinga ani? Minister. Naye ani alina ssente? Oli director wa CMI. Omuddugavu baamuwa ekitiibwa ne basigaza obuyinza. Kati omuddugavu owe South Africa omuzulu mu magezi galowooza alina obuyinza. Omuzulekera ebitiibwa omuzulu. Butidde n'amuwa n'ekifo ne babalekera Johannesburg ne babalekamu n'ebizimbe. Tiffe katutereeze bino bye mujja kujja mukole. Ehilbro waliwo ebizimbe birungi nnyo. Naye omuzungu n'agenda e Cape Town. Okitegedde? Kati omuzungu bw'agenda e Cape Town ono n'amulekera bino. Ye n'alowooza nti bali mu kyekimu. Kati aba South Africa ne bwe banaagoba abagwira bonna bajja kusigala nga baavu. Badde mu kigenda bayamba haji. Kitya? Anti bayinza okuba nga balaba omugwira abadde abatutte emirimu gyabwe. Aba South Africa abatalina mirimu bali emiliyoni 10,800. Abali unemployed. Mu myaka 10 bali projected okubeera emiliyoni 18. Why? Mines ezayina minerals are not renewable assets. Bw'omala ozimayininga n'ojjawo gold amera naddawo Taddawo. Zaakendeera. Namba 2, technology yeeyongera bamukono tebakyabaagala. You can send a robot n'emining. Kituufu. 3, bano balina poor work ethics. Aba avuga excavator ayagala kukolera saawa 2 ate omusasule biliyoni 4. Munnansi. Omuzimbabwe azivuga essaawa 12 n'akusaba sente ze. Bayita masinali. Omulimu agwangu yate kusanga. Kakati omu South Africa gwe ne bwakugoba olwaleero factories ng'eya steel yavudde South Africa nedde Zimbabwe. Kati kyogamba haji osuubira nti neighboring countries zinaawerokaminga abagwira abavudde muno mu South Africa. Gwe kiri zijja kuwerokaminga businesses ezo. Why? Cheap cost of labor. Eyamugwira. Yes. So a factory is better off going to produce from Zimbabwe. Kubanga omukozi mu Zimbabwe omusasula emitwalo 2 olunaku we South Africa ayagala 10. Kifaananako ng'aba Eastern Bloc bano Bungereza bwe bagenda mu European Union. Abangereza bagejja omutima. Ng'ekibagezza omutima ne bagamba we've lost our jobs tuve mu European Union. Kakati bwe baavaamu ne bakola Brexit bano bonna ba Boris Johnson bani obuzibu bweyongera. Yes, I want to go home. Why? Because you see situation in South Africa is not good. Me, I have got a passport. I've got some days. Mara. As some people you see, you cry, you want passport and permit. So me, I choose, I must go. Because one, you can get in my house, you can, this one, you want to protect my children. And how was your stay in South Africa? Ever since you came here, what was your experience up to this day as you're going home? You asked for my landlord. No. How was the treatment from everyone before this problem? No. Even one. You had a good stay? Yes. Or that landlord, you want me. Oh. And my husband. Oh, where's your husband? At Palette. Okay. Kankubuli ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza naye nga bibikyasinza okuba spiritual kumpi mu bulinsi. Oli waddembe obutabigoberera naye toli waddembe bbirinnyako kubanga mu nsi yonna y'ensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova. Osobola okulokoka, osobola osiraamuka, osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe, tobikkiririzaamu togendayo
tobivumirira. Bw'oba ekintu tokikola waba tuuse kukola kikwabya lumbe gwe tobikola yesi byakisamize gwe bw'obirabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo. Bw'oba wagenze mu kikatuula wali ebbali okola ebibyo bateekeko omusika waabwe tobivumirira. Kibi nnyo okuvumirira gy'ova. Osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana. Wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale ya muluma. Osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente, nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola. Naye guess what? Bw'oba tolina ky'okoze munnange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko. Obuzibu bigaane. Olokose ate olina by'oyagala okwokya, toyokya bintu by'abali. Lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusinziira mu ngeri gy'olabamu. Kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako weetonda bwetonze nodda. Sikutiisa naye nkugamba mazima y'emu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno. Ne bw'olirinnya ennyonyi ojja kutuuka ebulaaya ebintu bitabuka era gwali taliddaadde n'ekikumi. Gwe tolijja kuva mu misango, gwe tojja kuva mu makomera. Wegendereze gy'ova. Ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutte ddala. Kwata kkubo lyo, tovumirira kintu kyonna, biri tobisinza naye tobivumirira. Namba 2, kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo omanyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo. Okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya. Okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta. Naye omusota mu Buganda bamanye ennono. Omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamala gakuba musota. Gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature. Osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa. Ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende. Naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti ttimba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ate si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta. Abazungu botta omusota musango era bakusiba. Botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota. Botta ekintu kyonna kebeera embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention. Kuba bw'oba oyagala kulya ebisolo ebyo bakuwa olukusa ne bakuwa ne license kukkiriza obiyiga. Oli wadde mbokiyiga n'ojjayo license yo n'ogenda n'oyigga oba musota oba kino kiyigga n'okitta n'okitwala ewaka n'okirya tebakuyinaako buzibu. Omusota nga tolina kyogenda kugukozesa. E Bulaaya musango munene nnyera gusibya. Kizibu nnyo nakubirako wano omusajja ng'akantu ekibe kagundi kalakuuni. Lakuuni oba kyeki mu Luganda. Ndooza gulinga omuyaayo oba musege nga gulemedde mu kasasiro. Omukazi najja n'emmotoka ambulance nejja ne bagujjamu ne baguyoyoota gonna e Bulaaya tebatta kisolo. Okimanyi nti n'omusota wano okubira paramedics bajja ne bajjanja b'omusota ne baguzza mu nsiko. Bw'oba tolina kintu kyogenda kulya tokitta kireke kigende. Kasa kibeera nga tekiri mu nnyumba nti kikugire. Gulawo olujjo kifubutule kiveemu kikuviire mu nnyumba. Kyabulabe nnyo okutta ekintu ky'otagenda kulya. Musota gw'osanze mu nnyumba ebiseera ebisinga tegujja gwokka. Genda obuuze ku nnono. Omanyi kibi nnyo obutagoberera gy'ova n'ebiri by'okkiririzaamu tomanyi gye byava. Nkubuulira mazima ojja gutta obulamu bukyuke osabe essaala nga tewali kikyuka. Jjukira omuntu omutuufu yalikoza atya. Ebintu bino by'eggamba tobisinza naye tobirinnyirira kubanga bireeta ekisiraani sina kindi osobola kinoonya okijjewo nga tokyasobola kukizza. Namba 3, okusiibya ekisolo enjala ng'ate gw'okirinako obuvunaanyizibwa. Tubeera wano n'ogula enkoko ya Idi. Enkoko newe oba ogenda gisala nkya giwe ku mmere olwaleero. Kyabulabe nnyo. Genda osome ku buwangwa utegere kye butegeeza. Embuzi newe oba ogenda girya ku Idi egenda kubeerawo ennaku 2 ogiguze Idi ya 26 ogiguza 23. Ezo ennaku olina ogiwa emmere. Olina ogiwa ebikuta n'erya wadde ogenda gisala. Enkoko gy'onaalya olw'eggulo ku makya olina ogiwa emmere. Tokkirizibwa kulumya kisolo njala. E Bulaaya bakusiba
bakusiba naye wano mu nsi y'emyoyo era kigenda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.